بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. Awekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza oyo akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwakyatuwadde abutuwemu okumutya. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteebeesa ebbanga lyonna okukola emirimu emituufu, atwesambye n'emirimu emikyamu. Olwaleero biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kuba nga twogera ba'du al-akhta fi al-aqida, ezimu ku nsobi abaddu ze bagwamu mu nzikiriza zaabwe. Ensangi zino basiraamu bangi batomera enzikiriza zaabwe ne zifa oluusi nga tebamanyi. Kale twagala kubalingizaako biki abantu bye batera okugwamu mu nzikiriza zaabwe. Ekitabo kye nnina wano kya muganda waffe Sheikh Wahid Abdussalam Bali hafidhahullah. Sheikh yawandiikamu ensobi yakiyita nti al-kalimatu nafi'a fil akhta'i sha'i'a, ebigambo ebirungi muzimu ku nsobi abantu ze bagwamu. Mu kitabo kino njagadde tujjemu fawaid ezikwatagana ku nzikiriza zaffe. Seeka ensobi gye yasoosa yagamba nti ezimu ku nsobi abantu ze bagwamu al-istighathatu bil amwat. Waliwo abantu ng'atabamu basiraamu nga bagwa mu nsobi y'okubeera nga yastaghithuna bil amwat, balina abafu baabwe abaafa nga ku bo baalimu obulongoofu. Bwe baba balina obuzibu bwonna basaba abafu abo. Sheikh agamba mina nnansi man yastaghithu bil amwat, waliwo abantu abamu abasaba obuyambi idha waqa'u fi kurabin aw shidda, bwe bagwa mu bizibu. Wal istighatha, ibaada eyo ey'okubeera nti omuntu yeesigamira oba asaba obuyambi, ibadatun, kusinza, kika kya kusinza. Fe abasiraamu bw'obanga oyina ekizibu oyina kusaba okukikujjamu, osaba Allah okunawo kusinza. N'olwensonga eyo ibaada eno yambaghi alla tusrafa illa lillahi wahdahu, asaanidde okubeera nga akolerwa ibaada eno ya Allah. Walidhalik lamma ra'a as-sahaba kathratu adadi al-mushrikina wa qillati adadi al-muslimina fi ghazwati Badr, basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe baali mu lutalo lw'e Badiri, washtadda al-qital wa zaada al-kurab, lam yastaghithu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sayyidul awliya'i wa imamil mursalin. Nabbi waffe Muhammad tumanyi nti sayyidul awliya, mikwano gya Allah agikulembera gyonna ye Muhammad. Ate Muhammad ye imamul mursalin, ye imamu w'ababaka bonna Allah be yatuma. Awamu n'ekyo basahaba baali mu lutalo ng'ebizibu bayitiridde obusaale bulinga obusaale, nga bo batono nnyo abasiraamu. Tebaagambako Muhammad nti tutaase, tebakimugamba. Lwaki? liannahum ya'lamuuna annahu basharun, baali bakimanyi nti Muhammad muntu nga bo. La yamliku lahum hawlan wala tawlan, Muhammad talina kyasobola bamalira. Wa innama istaghathu, bakola ki basahaba mu buzibu baali bayitiriddeko? Istaghathu billahi wahdahu, obuyambi babusaba eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Fastajaba Allahu lahum fil halin, Allah subhanahu wa ta'ala promptly nabeera nga abanukula. Wa amaddahum bi alfi maqatil min al malaika, Allah subhanahu wa ta'ala n'abaweereza abalwanyi 1,000 mu malaika. Point yaffe egamba etya nti abantu abamu bwe babeera mu gazibu ga bwavu, gazibu ga bulwadde, ate balina abantu baabwe be basaba. Naye olaba sahaba oluvannyuma lw'okulaba
nti ibaada eno ey'okusaba obuyambi ekolwa ku Allah yekka, obuyitirivu bw'obusaale n'obutono bwabwe bwe baalimu baasaba Allah tabaraka wa ta'ala abataase. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون ربكم تلك عبادة يتبوا الاستغاثة. abantu bagwa mu sobi mu aqida zaabwe nga banoonya obuyambi mu bitali Allah. Bano basahaba Allah subhanahu wa ta'ala abogerako mu aya eyo, mujjukire olunaku lwe mwasaba obuyambi wa Allah n'abeeranga naye abaana okulirawo. N'olw'ensonga eyo atulaba toyonoona enzikirizayo, n'osaba lubaale, n'osaba omulongoofu yenna akujje mu kizibu. Ensobi eyokubiri mu aqida talabul madad min ghayri llah, eyagala okufaanaganako n'eri era kuba kusaba oba kwesigamira ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Ba'du nnas, abantu abamu yatlubu lmadad min ghayri llahi ta'ala, ayagala baana, ayagala luzaalo, ayagala maali, n'akisaba nga tasaba Allah. Wa hadha la yajuzu, kino tekikkirizika mu busiraamu, tekikkirizibwa. Lianna almadad talabu almaddi walawn, okusaba obuyambi wahuma la yutlabani illa min Allahi azza wa jalla, bino tebisabwa okujjako eri Allah tabaraka wa ta'ala. Liannahu la yaqdiru alayhima illa Allah, teri asobola kuyamba okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala agamba fil awn waqala anil awn, Allah yogera ku buyambi abantu bwagala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah gwe tusinza, ate Allah gwe tusaba obuyambi. Era singa abantu baali bamanya amakulu ga suratul Fatiha yokka, tewali waddewo bantu bakola shirik. N'olw'ensonga eyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Tirmidhi bisanadin hasan, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala li ibn Abbas, lumu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba sahaba aitwa Ibn Abbasin, namugamba nti idha sta'anta fasta'in billah, bw'obanga onoonya buyambi busabemu eri Allah. So kibi nnyo okuyita empewo z'ekika, kibi nnyo okoola bajjajja, okoola sheekhe yali sheekhe omulongoofu akutaase mu kizibu. Wa fi sahih Muslim yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ebbanga lyonna weekwate ku Allah tabaraka wa ta'ala. Ensobi endala gye tukola mu nzikiriza yaffe adhabuhu liljinni, waliwo abantu nga bakola ibaada ennungi ey'okusala ebisolo naye nga tebasalira Allah, basalira majinni. Okiba Allah agamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gamba gwe Muhammad ti inna salati, mazime swala zange, wa nusuki, n'okusala kwange, wa mahyaya, n'okubeerawo kwange nga ndi mulamu, wa mamati, n'okufa kwange, lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah. N'olw'ensonga minan nas, waliwo abantu man yadhhabu ila sahirin liyualija lahu maridan, waliwo abantu abatwala abalwadde baabwe eri abalogo. Ayina omuntu bw'alwadde sitaani n'agenda ew'omulogo, fayatlubu sahir minhu hayawanan bisifati muayyanan, ne bagenda mu balogo babeerenga, abalogo ne babasaba ebisolo ebyenjawulo, namusaba
enkoko, namusaba embuzi, mithil namuga dajajan sauda la bayada fiha, leeta enkoko nga njeru nga teriimu kintu kyonna, wanahwi dhalik, namuga nti leeta embuzi, leeta bino, leeta biri, ebyo byonna obusiraamu tebubikkiriza. Wa hadha muharramun, kiri haram okusala nga tosala ku lwa Allah. Wa fa'iluhu, n'omuntu aba akikoze, mal'unun, yagobwa mu kusaasira kwa Allah. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allah yagobwa mu kusaasira kwe omuntu yenna asala ekisolo nga takisaze ku lwa Allah. La'ana Allahu, Allah yagobwa mu kusaasira kwe man la'ana walidayhi, oyenna akolimira bakadde be. La'ana Allahu man awa muhditha, Allah subhanahu wa ta'ala yagoba mu kusaasira kwe oyenna ayamba ku muntu azuula mu ddiini. Ashahidu huna, kyetwagadde mu hadithi eno, la'ana Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala yagoba mu kusaasira kwe man dhabaha li ghayri Allah, oyo asala nga tasalira Allah. Abantu abasinga bwe bazimba ennyumba zaabwe basalira emisingi, abantu abasinga bwe babanga batuuse ku busolya ne basala, abalala basalira amayumba, basalira ebibanja byabwe. Wa hadha kulluhu la yajuzu. Wa min al-akhta fi al-aqida, ensobi endala mu aqida, at-tawafu bighayri al-ka'ba, at-tawafu bighayri al-ka'ba, omuntu yenna okwetoloola nga teyeetoloola Kaaba wabula yeetoloola ekitali Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Ibrahim, waliyattawafu bilbayti al-atiq, Allah agamba abaddu beetoloolenga baytul atiq, ennyumba enkadde. Baytul atiq bimaana al-Kaaba. Wabula faman taafa biqabri waliyin, omuntu yenna agenda ne yeetoloola kabuli y'omuntu yenna omulongoofu, oba kabuli ya sheekhe yenna, au nabiyin, oba kabuli ya nabbi n'ogyetoloola, au ghayrihima, faqad wada'a al-ibada fi ghayri mawdi'iha, oba otadde ibaada ennungi mu kifo ekikyamu. Omuntu okwetoloola masijidi ye wammwe ku kyalo emirundi 7 teri yali akikulagidde. Omuntu okwetoloola Kaaba oba kabuli y'omuntu, munnange kyonoona enzikirizayo. Tubalaba abantu bangi bagenda ne beetoloola kabuli z'amasheekha abakulu, ne bajjamu n'engatto, ne basabirako edduwa. Ekyo nno kikolwa, Seeka agamba nti omuntu yenna akikola aba akoze ibaada ennungi n'agikola mu kiseera ekikyamu. Wa fa'ala fi'lan lam ya'dhan bihi Allah, oba okoze ekikolwa Allah kyatakukkirizangako, tokkirizibwa kwetoloola kabuli ya muntu yonna. Walidhalik, n'olw'ensonga eyo twogerako, ajma'a al-ulama, abamanyi b'obusiraamu bonna beegatta ala anna at-tawaafa bighayri al-Ka'ba biniyati at-ta'dhim shirkun, omuntu yenna eyeetoloola ekitali Kaaba nga akyetoloola biniyati at-ta'dhim, nga mu ngeri y'okukigulumiza n'okusinza, aba akoze ekikolwa ekyokugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. So tulaba abantu bangi bafuna ebizibu naye bamugaa nti gendako mu kyalo obeere ng'olima ku kabuli ya kitaawo ogyetoloole. Bw'okikola mwana wattu oba oyo nonye enzikirizayo. Tuli ku nsonga ezigamba abantu be bagwamu oluusi bambi nga tebamanyi, oluusi nga nno bamanyi. Kati okwetolola kabuli y'omuntu yenna, hadha muharramun, kiri haramu. Era ensonga endala abantu gye bagwamu mu nzikiriza zaabwe, atamassuhu bilqubur, tebakoma kuzeetoloola bwetoloozi Kaaba ezo, bagenda ku Kaaba zennyini ne bazisiibuulako ne batujjako obutakataka, bagenda ku Kaaba ne bazisaba. Minan nas
waliwo abantu man yadhhabu ila quburi alawliyai wassalihin liyatamassaha biha wayatabaraka biha wahadha kulluhu la yajuz. Waliwo abantu bagenda ku kaburi z'abantu ne bazeetooloola. Ebyo tebikkirizwa mu Busiraamu. Liannahu ta'liya li sahibi alqabr. Oba ofudde nannyini kaburi eno okubeera nti omufudde Katonda. Faman tamassaha bishajarin, omuntu yennaasi agenda ku muti, au hajarin oba ejjinja, au qabrin oba kabuli y'omuntu yenna, rajaan bibarakatihi faqad ittakhadha ilaha min dunillah. Omuntu yenna agenda nga waliwo omuti, waliwo be twawulira ennaku ezo bajjayo n'enjala ne basaba gavumenti omusimbi, gavumenti ereme bajjirawo omuti gwabwe gwe baali basinza ogwali gubawo emikisa, kyali kika kya lugave, nange kyenvaamu ab'olugave mutye Allah. Basaba gavumenti ebawe kumpi obukadde 5. Lwaki? Omuti gwabwe gubadde gubawa emikisa. Subhanallah. Ne gavumenti yali ngezi, yabawaayo ko sente ensaamusaamu baleme kwonona nsimbi ya musolo mu bitagasa. Hadithi faqad rawa al-Imam Ahmad wa Tirmidhi bisanadin sahih an Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu qala, sahaba tunyumiza, kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunain. Rumutu afurumane nabbi wafe Muhammad yatugende Hunain, wa nahanu hudathau ahdin bikufrin, twali tukyalimu embeera z'obuwakanyi nga twakayingira mu Busiraamu. Naye twali tutambula ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam, walil mushrikina sidratun ya'kufuna indaha, twasanga abatali basiraamu nga bayina omuti gwabwe gwe bayita sidirin. Omuti ogwo baalinga bawanikako ebitala byabwe, bajjanga kumpi buli mwaka ne bajja okubeera nga omuti ogwo bagusinza. Kati sahaba tunyumiza bwe twatuukawo ne tugamba nti ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Ya Rasulallah, tuteekerewo omuti, tuteekerewo ekintu kye tusinza ng'abo bwe bali mu kukisinza. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti Allahu akbar, innaha as-sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba bano abaali bamugamba abateerewo kye basinza, nabagamba nti mukoledde ddala ng'abantu ba nabbi Musa bwe bamusaba naye abateerewo ka Katonda. Naye yabagamba nti ekibatawaanya innakum qaumun tajhalun, temumanyi. N'olw'ensonga eyo toteekeddwa bbanga lyonna kubaawo ne kabuli eryawo nti eno kabuli yaffe mugiyooyoota. Abantu balina famire zaabwe bayoyoota kabuli ya taata waabwe, baateekako n'obuyinja kumpi, obuyinja obweru, mulimu ne tairuzi, mulimu ali mu nnyumba, bagenda ne bamusaba. Bannange si bituufu, byonoona enzikiriza yaffe. Jukira sahaba yitwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu annahu lamma istalama الحجر الأسود وقبله في الطواف قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صحابة يتبع عمر بن الخطاب ينويجر الحجر الأسود الجنجر الدقف nebe yamalo dinywegera n'aligamba jjinja gwe tekiba kubanga nalabako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga akunywegera, sali kunywegedde kubanga la tadurru wala tanfa. Jjinja gwe toyina tosobola kumpa atosobola kunnyima, toyina mugaso, naawe oli kitonde nganze. Naye kizibu oba ekirungi nalaba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga akunywegera. N'olw'ensonga eyo tuyina abantu wano ewaffe
nga bayina amayinja ge basinza bakubira ddala enkambi okumala ennaku nga 3 bazze ku jjinja. Nina ejjinja lyemmanyi ewaffe eyo abantu bajjira ddala ne baleeta ebidomola by'amata ne baliyiwako, abakyala ne basulaawo ne balekawo amayumba g'ababbaabwe bazze kusaba mikisa. Ekigambo ekyo kikyamu. Era ebimu ku byonoona enzikiriza zaffe i'tiqaadu ba'd al-awwam annahu man qutila fi makan kharaja fi nafsi al-makan laylan yakhifu an-nas. Abantu abamu bayina okutya okungi mu bafu. Waliwo ekifo ng'abantu baga nti abo battirawo omuntu, bw'oba oyitawo ng'odduka, kifo kikyamu nnyo, omuzimu gubalumba. Wa hadha khata, okubeera nti wa hadhihi kharafatun la aslu laha, ebyo tebiina nsibuko yonna mu ddiini, la fi lkitaabi wala fi sunna, wa innama hiya awhamun alqaha ashayatini fi uquli ba'd an-nas. Sitaani egenda neesiga mu mutwe gw'abantu nebateekamu enzikiriza ate abantu ne bagigenderako. Ewaffe waliwo ekifo ebulemeeze bakiyita go down, twatyanga okuyitawo, bagamba nti abo battirawo abantu, era ne bamala oyita emizimu gijja kukwata. Enzikiriza nfu. I'tiqaadu ba'd an-nas, waliwo abantu abalowooza bi anna hunaka saa'ata nahsi fi yawmi jum'atin, waliwo abantu abalimba bannaabwe nti ku lunaku lw'ejjuma mulimu essaawa ey'ekisiraani. Wa hadha i'tiqaadun baatil, eyo nno nzikiriza nfu. Lwaki? Bal inna yawma aljum'a min afdali ayyaami 'inda Allahi ta'ala wa fihi saa'atu ijaba. Tukimanyi nti olunaku lw'ejjuma lwe lunaku olusinga ekitiibwa mu nnaku zonna mu maaso ga Allah, era mulimu essaawa nga Allah yanukula edduwa z'abantu. Ovaawo okugamba abantu nti mu lunaku lw'ejjuma, waliwo n'olunaku olwokusatu ssebo abantu bawanuuza nti mulimu essaawa nga ya kisiraani. Tewaliwo ssaawa nga ya kisiraani, obusiraamu tebugimanyiiyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qaala afdalu ayyaami 'inda Allah yawma al-jum'a, olunaku olusinga mu maaso ga Allah lunaku lwa jjuma. Era omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mu lunaku lw'ejjuma mulimu essaawa omuntu yenna bw'asabiramu edduwa Allah ajanukula. Kati kyonoona enzikirizayo okututegeeza nti waliwo essaawa ey'ekisiraani. Tewaliwo olunaku lwa kisiraani mu busiraamu, tewaliwo essaawa ya kisiraani. Ebiseera byonna bya Allah, gwe saba busabi Allah akugirewo bugizi bizibu. Era waliwo ensonga eno Sheikh agireese, al-i'tiqaadu fi lhidhaa'i. Al-i'tiqaadu kino mukyegendereza ennyo abalunya takisi. Abantu abasinga balina enzikiriza mu ngatto. Minannansi, waliwo abantu abamu bayina al-i'tiqaadu al-baatil, bayina enzikiriza enfu. Fa idha ma bana masna'an jadida, bwazimba oba kkolero ng'eryo lya migaati oba bajjiro, aw ishtara sayyara, oba naagula akamotoka oba kapikipiki, fa khasha alaiha al-ayn, naatya nti abantu bajja ddikuba ekiiso, akola atya? Amada ila khidha'in wa allaqahu ala sayyara. Mwali mulabyeko emmotoka z'abantu nga mulimu engatta emu bweti, engatta emu. Nogamba nti ate engatto yazze etya? Era tutera okulowooza nti oba oliawo omwana yasuula akagatto mu takisi, kati aba takisi ne bakawanika wano nannyini kakalabe. Nedda ssebo, aba bodaboda basiba engatta emu oba basibako obugoma, ebyo byonna bikolwa bikyamu. Osanga ennyumba y'omuntu nga yawanika engatta emu waggulu. Lwaki? Baleme muloga. Wa hadha dalalun mubin, bubuze. La yanbaghi an yakuna fi biladi almuslimin, tebiteekeddwa kulabwako mu basiraamu. Tukimanyi mu busiraamu nti al-aynu haqqun, ekiiso kya mazima era abantu baloga. Walakin wabula idha khafa al-insan ala shay'in min al-ayn awwadhahu bima
warada an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Bw'obanga otidde nti bagenda kukuba ekiiso oba mwana wo, gamba nti uidhuka, mwana wange nkukingiriza, bikalimati llahi tammati min kulli shaitani wahamma wa min kulli aini lamma. Beeranga osaba Allah subhanahu wa ta'ala akingirize ekidduka kyo, akingirize abaana bo ng'osomera mu dduwa, wabula si kuwanika mu mayirizi. Subhanallah, abantu balina obutanga mu mayumba nga bagamba ki bo batangira ebizibu. Obutanga, abantu balina obulira bw'abaana babusiba, abantu bambala amayirizi. Ezo zonna byonoona enzikiriza zaffe. Seeka agamba i'tiqad ba'anna ismu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama yahrusu al-atfal. Waliwo abantu naye wane waffe Uganda sibalabangako, naye seeka wakiwandiikidde nga gye kiri. Waliwo abantu nga bw'alaba abantu nga batunuulira bubi bebi we, aga nti mwana wange mutume Muhammad akukuume. Hadha batil, kikyamu. Erinnya lya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam terina kakwate konna na kukuuma bantu. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kubanga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa afdalu khalqillah, kye kitonde ekisinga ebitonde bya Allah, la yamliku li nafsihi naf'an wala darra. Muhammad talina kyasobola kwemalira ye kennyini. Bw'oba omulumbaganya baaliwo ku mulembe gwe, wasobolanga n'omulumba n'omutuusaako obulabe sallallahu alayhi wa sallam, nga tasobola kwetaasa. Kati ate asobola ate okuyamba abaana. Qala Allahu ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma shaa Allah. Bagambe gwe Muhammad nti nze Muhammadi sisobola kubaako kye nneemalira wadde okwetuusaako akalungi konna, illa ma shaa Allah, okujjako Allah kyanjagalizza. Singa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yali asobola okumala ebizibu by'abantu, yalisoose ye kwemalira bizibu bye, yalifudde nga mugagga alayhi salatu wassalam. Wa qala Allahu ta'ala, qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Fakayfa yahrusu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-atfal aw yasunahum amma yu'dhihim. Sheikh abuuza, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mukama wa mwogeddeko titalina kyasobola kwemalira ye nga Muhammadi, kati ate asobola ate okuwa omugaso omuntu omulala? Hadha muhalun, tekisoboka. Era ebimu ku byonoona enzikiriza zaffe, al-khawfu min al-amwat, abantu batya abafu. Ba'du nnas, abantu abamu, ya'taqidu annahu law dhakara fulana min al-awliya bisu'in faqad yu'dhihi fi badanihi aw malihi aw waladihi. Abamu balina endowooza n'omala oyogera ku mufu gundi n'omwogerako, ajja kululuma. Wa hadha, ebyo byonna la yambaghi, si bituufu era byonoona enzikiriza z'abantu. Lianna almutasarrif fi lkawni huwa Allahu ta'ala, akyusakyusa embeera z'abantu ye Allah tabaraka wa ta'ala. Abafu tebalina kye bakukosa, so omukkiriza tabeeraawo okutya bafu. Tugambye okwogera ku bafu mu Busiraamu, okwogera ku bafu si kituufu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tadhkuru mautakum illa bi khairin, temwogeranga ku bafu bammwe okujjako nga muboogerako birungi. Era n'agamba walla la tasubbu al-amwat, temuvumanga abafu, fa innahum qad afdu ila ma qaddamu, bamaze okutuuka. Omuntu okumuvuma nga yali mubi, bw'abanga yali mubi ali mu kugabana bibonerezo bye, bw'aba yali mulungi ali mu bulungi bwe. Kati ekikumuvumya sikiraba. Wabula pointi yaffe egamba wal khawf, okutya min al ibadat, ze zimu ku nsinza. Fe abasiraamu
ezimu ku nsinza zaffe zetusinzaamu Allah ng'ate ensinza eyo ya mutima si ya kungulu, allati yajibu alla tusrafa illa lillahi wahdah, omuntu yenna bw'aba atya ayina kutya Allah tabaraka wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo abatulaba, si kituufu okuteeka okutya mu bantu nti omufu gundi ajja kukukosa. Temutiisatiisa bantu, wabula tubagamba temwogera bubi ku bantu. Ate abafu, obusiraamu butugamba temuvumanga abafu, kubanga buli w'onoovuma abafu ojja kunyiiza abalamu. Al-i'tiqad fi anna al-jild yajlibu rizq. Waliwo abantu abamu abalina endowooza enkyamu nti mazima ddala amaliba gayina kye gabongerako. Kyova olaba omuntu ava wano n'agenda ku musawo omuganda n'amutuma eddiba ly'embuzi, eddiba lya ggoonya, oba eddiba ly'emmondo n'ebirala. Ba'du shabab yalbisu fi yadihi halaqatin min jildi. Waliwo abavubuka betusanga ne mu kibuga ng'ayambadde akantu ka ddiba, tolowooza nti oyo aba akyambadde. Okuggyako abamu baba n'ensonga, abalala bambala ebikomo. Osanga omuntu ng'alina ekikomo kye. Waliwo omuntu omu amannya gasirikiddwa, yali agenda Makka ne bamugamba nti ekikomo ekyo kijjeeko, n'agamba nti waakiri hijja ensuba, muno mwe muvudde ne ssente zembawadde okuntwala e Makka. So nga ye akikakasiza ddala nti mwe muva. Seeka agamba wa hadha aidan i'tiqadun fasidun yajibu an yanzihahu anhu almuslimun. Abasiraamu abatulaba, enzikiriza eyo nfu. Omusiraamu ovunaanyizibwa ateekeddwa okwesambira ddala okwambala ekintu kyonna, okwambala ekikomo kyonna, okwambala eddiba lyonna. Abantu mulina amaliba g'embuzi mu nnyumba zammwe nga siga kutuulako. Ffe twakulanga amaliba tutuulako matuula ewaffe, naye kati omuntu anoonya eddiba nga baali mulagiridde abeereko kyerimugasa. Wahuwa min attamaim, era ze zimu ku tamaim oba mayirizi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba, man ta'allaqa tamiman fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wad'ah fala wada'a Allahu lahu. Hadithun sahih rawahu Ahmad. N'olw'ensonga eyo bannange, okwambala ekintu kyonna ebeere yirizi. Abaana babambaza eyirizi ne babasibamu akakira ka nawolovu, babataasa miizoozi. Abaana babasibako wuzi eza bulaaka, byakuwanuuza ebyo byonna. Ebyo byonna tebiina kakwate. Allah baba aleese ekizibu kijja mmutomera. Subhanallah, omuddu yangambye ekintu nenkyewuunya nti bw'obanga oyagala ebizibu biggwe mu makaago, funa ekisosonkole ky'emmundu, ekisosonkole ekivuddemu essasi, onywa amazzi gaakyo, ebizibu nga biwedde. Subhanallah, ebyo byonna si bituufu ku musiraamu. Ensonga endala, abantu gye bagwamu mu aqida, ate ng'eno ekyasa ennyo mu nsi yaffe, tasdiiqu al-arrafin, okukakasa abalogo, abantu abo babuulira. N'ogenda ew'omusawo omuganda, subhanallah, saba Allah taase, nga n'abasinga obungi bambadde enkofiira zino nga ze nnyambadde, naye nga bantu balogo. Musiraamu ava gy'avudde anoonya buyambi, agenda okutuuka mu nnyumba ya seeka nga yeewuunyisa, nga terina njawulo na ssabo. Erimu enzikiza, erimu engoye emmyufu, erimu amaloboozi agatategeerekeka, naye nga bamugambye nti agenda wa seeka. N'olw'ensonga eyo woolabiranga abantu bwe batyo, ng'ogenzeeyo nga tategeerekeka, ovangawo mangu, kubanga mulimu akabi. Seeka agamba, mina nnansi, waliwo abantu man yadhhabu ila al-arrafin liyafuku lahu sihran au yajlibu lahu khairan bizamihi. Abamu balowooza kaŋŋendeko ewa jjajja gundi. Era subhanallah, amativi, amalediyo ewaffe Uganda gajjuddeko balaguzi abo.
naye wala yadri almiskin takimanyanga kwagenda mu bantu abo nti agenda kufiirwa enzikiriza ye. Abange omuntu ekyebbeeyi kyayina kyoyina mu byebbeeyi yenzikirizayo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatwekesa nnyo ogenda mu balaguzi. Wafi sahihi an ba'di ummahati almu'minin anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلا. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti omuntu yenna agenda ku mulaguzi n'amubuuza ekintu kyonna, Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako oba esswala ze ennaku 40 ng'asaalira bwereere. Tasawwar, bw'obalamu esswala 5 buli lunaku, tayimuuzi 40 ofunamu 2, okufiirwa esswala 200 ng'ogenze ku mulaguzi ate n'omubuuza byakubuuzizza n'obiwakanya, osobola okugendayo. The greatest decime bw'otuukayo n'akubuulira byakubuulira n'otegeera nti ono abadde anjiiya, byambulidde si bituufu, byakubuulira byonna nga tebina kakwate na bulamu bwo, n'ovaayo ng'obiwakanyizza. Nabbi waffe atugambye nti ofiirwa esswala ennaku 40, esswala 200. Wa mina nnaasi man yadhhabu ilayhim bimaarifati mustaqbila fayaqulu lahu alkahin, agenda ye w'omulaguzi n'abako byamugamba, oluvannyuma bw'amugamba byamugambye n'abikkirizaamu, oyo aba afulumye mu busiraamu. Era mu hadithi rawahu Ahmad wal Hakim, mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Omuntu yenna agenda ku muntu yenna nga mulaguzi n'abaako kyamugamba kyonna naye n'akikkiriza, aba afulumye mu busiraamu. Subhanallah. N'olwensonga eyo tubalabula abantu bangi asobola okwewuunyisa n'akubuulira ebikwewuunyisa, agamba agwembuulya buulizi linnya lya maama olyokka, n'alyoka akubuulira ebikwatako ebiwezezza emyaka 10 emabega, n'omwewuunya. Buli w'omwewuunya tokoma kumwewuunya, wabulwa ofiirwa enzikirizayo. Abange tukuume enzikiriza zaffe. Tugambye nti ebbanga lyonna omuntu buli wagenda eri omulaguzi n'abaako byamugamba n'abiwakanya, afiirwa esswala 40, ennaku 40. Bw'obikiriza ofiirwa esswala, ofiirwa enzikirizayo. Obadde okimanyi nti waliwo abantu abalina enzikiriza fi shams, enjuba egyolaba. Ba'du nnaas, abantu abamu, ya'taqidu anna shamsa takhluqu ba'du a'dha'i al-insan, bamanyi nti balina enzikiriza nti enjuba eyo etonda, okutonda kwa Allah. Naye bo balina enzikiriza egamba nti enjuba etonda, fa idha ma saqatat sina au barasi min fami waladihi saghir qala lahu, omwana ye bwakuula erinnyo oba nwagona amenyeko erinnyo, amugamba mwana wange ejjawo erinnyo eryo. Oluvannyuma n'aliwanika waggulu ku musana n'aligamba nti ya shams ya shamusa khudhi sinata alhimar wa hati sinata alarusa, omwana wange mumezesa erinnyo eddala. Fayanshau tiful, era labiraawo ng'omwana ameze erinnyo n'alowooza nti njuba yalitonze. Subhanallah, okutonda kwa Allah. Allahu khaliqu kulli shay, Allah ye mutonzi. N'olwensonga eyo si kituufu nti enjuba erina akakwate n'okutonda, nti omuntu akudde erinnyo ate enjuba egenda bumuwa. Era ezimu ku sheeka zaleese wano nga tumaliriza, barakallahu fikum, omuntu okutandika abatali basiraamu n'essalaamu kyono n'enzikirizayo. Abi Hurayra radiyallahu anhu
agamba nti anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qal la tabda'u alyahuda wannasara bisalam, totandikanga abatali basiraamu ne salaamu. Kabeere mukamaawo mugambe nti good afternoon sir bw'aba nga si musiraamu, wabula bw'agikutoolera gimuddemu. Era ebimu ku byonoona enzikiriza zaffe sabbu sahaba, okuvuma basahaba bannabbi sallallahu alayhi wasallam, okuvuma basahaba bannabbi. Laqad tatawala ba'du nnas fasabbu ba'du ashabi nnabi sallallahu alayhi wasallam wa hadha yaqdah fil aqida. Sheikh agamba kino ekyokuvuma sahaba w'omubaka kiyingira kyonoona aqida yo. Lianna allaha taala la yakhtaru lisuhbati nabiyihi illa khairu lbashar. Owekitiibwa Allah subhanahu wa taala tasobola kulondera nabbi we mukwano gwamubeera okumpi nga mubi. Owekitiibwa Allah okulonda abasajja abo babeere kumpi n'ennabbi yasooka kumanya nti balungi. Omubaka agamba sallallahu alayhi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum, abantu abasinga obulungi be bano bempangaddeko nabo oluvannyuma abanaddirira. Haditha natugamba la tasubbu ashabi, temuvumanga basahaba bange. Fawalladhi nafsi biyadihi, alayira Allah naga nti law anna ahadukum anfaqa mithlu uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Omu ku ffe ne bw'alikola emirimu egyenkana olusozi Uhudi tosobola kutuukako mu makkati g'abasahaba kye baakola. So toyonoona enzikirizayo ng'ovuma basahaba, kubanga bitonde birungi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yabyagala bibeere kumpi n'omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Barakallahu fikum. Tujja kukomaawo biidhnihi tabaraka wa ta'ala n'ezimu ku nsobi ezoonoona enzikiriza yaffe nga tukubiriza ebbanga lyonna okwewala ozzigwamu. Mwewale okwetolola kaburi, mwewale okusaba abafu, mwewale okugenda mu balaguzi, mwewale okwambala amayirizi, mwewale okukkiririza mu biwuugulu. Kasita kino kikaabye kino waliwo agenda okufa, ani yabigamba? Weewale okusanga omuntu mu kkubo ogambye nti onkubye omutwe. Okusanga obusanza omuntu mu kkubo, gwonkubye omutwe, bwengenda gyengenda ne bitangendera bulungi, gwonkubye omutwe. Kyonoona enzikirizayo. Mwewalire ddala. Olaba abaami n'agamba nti yawasa omukazi wa kisiraani. Subhanallah, kyonoona enzikirizayo. Oyo muddu wa Allah, Allah yakugabirira. Allah subhanahu wa ta'ala yamma kati okugamba omukyala gwe waleete waka nti ddala omukyala oyo wa kisiraani oba toli mwenkanya, n'enzikiriza yeebaamu ebituli. Abakkiriza tukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yakyusakyusa embeera zaffe, n'olw'ensonga weewale byonna ebinaakwononera enzikirizayo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nga tumaliriza walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Muhammad sallallahu alayhi wasallam konoogeza n'okolayo kashiriki katono bwe kati emirimu gyo gyonna emirungi gijja kuba gyononese. N'olw'ensonga eyo bye twogeddeko gafaanaganako ng'omunnyo, ettondo ly'omunnyo lyoyiwa mu mata, ganaakola gatya? Omuntu yenna kasita onookola ekimu ku bino ojja kuba oyonoonye enzikirizayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.